ekintu kyonna ekimalako neighbor w'emirembe nga mu kitundu mwe kiri tekiri ku plan gye bakufulumiza kimenya mateeka kuba neighbor wayina okwebaka n'okweyagalira ewuwe mu space ye gwe senga amaloboozi g'enkokozo osobola okugaziyiza ne gakoma ewuwo eryo ddembe lyo naye senga gageza ne gasukka ploti gye wagula ne geeyongerewa neighbor wo omumazeeko ki emirembe senga nkoko emu yeebeera ekookolima ekiro ekyo it is okay enkoko emu ekookolima buli waga naye enkoko emu bbiri naye enkoko 100-200-300 zikookolima zikekema neighbor wo ayagala kwebaka amateeka gagenda kukwata muganda wange muve ku influence ya social media ejja nebasaasira ne bagamba munnange omusajja mubi tolabanga oyo mubi etteeka eryakolebwa parliament likulagira okubeera ng'oregulatinga amaloboozi agakolebwa enkokozo n'ebikolebwa ewuwo ne bw'obanga oli muweesi ng'okuba bagamba era kendeeza factory egijjewo ereekanyiza banno ebyo byokuba ebireekanyiza banno bikole ki bijeewo naye senga ogenda mu kisenyi kati ennaku zino bazimbako apartments waggulu okusula bannaffe abayindi abaagala okusula mu kibuga wakati so mu kisenyi kimanyikiddwa nti omulimu gwayo gukolebwawo kuweesa nakuleekaanya byuma tosobola gamba neighbor wo nti nze nebase waggulu ate eno oli mu kuweesa kubanga omulimu ne activity egenda mu maaso mu kisenyi yakuleekaanya nakuweesa Valentina Nifitinjulia wayagala kusula wano wetuweeseza kigumire ontegera kyegamba so gwagenda okutandika okukaayana sooka osikaninga environment yo nti ku kyapa kyo kati ebyapa bye bakola kuliko user factory industrial residential buli lw'onalaba ng'ekyapa kyo kuliko residential ng'okikebedde emabega eno buli kyapa ekifuluma kuliko user ogenda kikozesa ki topulaninga okulunda enkoko awo topulaninga okulunda embizi okujjako ng'ozikontrolinze nnyo nga teziwunya ng'olina ne sound proof bwe zinaba zireekaana tezituuke wa neighbor otherwise bagenda kukwata embizi zo zitunde oliirire ne neighbor wo ekyo ate nga kiba kya nnaku nnyo kansa ekintu ekyo tekikoma ku nkoko zokka n'ente n'ebisolo mu 1900 nze naliko lawyer wa church ministry bwe ngamba church mba ngambyemu yali ministry nga tulina church ez'enjawulo eno yali parent church ministry kati nze nga wentuula mba ndi awo omusumba omukulu nga ndeetedde bapasita abava ewalala ng'emisango egiriwo baneiba bawandiise ne balooya ne bagamba nti bwe mutaggalewo n'okulekera awo okutumalako emirembe tugenda baloopa ne bagamba siya ffe abaweereza mukama nga muloopa ffe kanso jangu olabe bino bano kiboogerako bakimanyi era bakitegeeza nze ebigambo byange era namala ku ministry awo nenvawo ndooza nga tebategeera entegeera yange egamye okumikisinga n'ey'omwoyo ennyo wakiise kanso because me am an advocate, I'm qualified obuweereza bwange mu church bugwa mu mateeka katonda yansobozesa okubeera nga nsoma amateeka nyambeko abakristaayo abatamanyi mateeka ekituufu ekirina okukolebwa sijja kubeera wa mwoyo nga wazze wa looya consultation genda ogikole mu mwoyo bw'oba toyagala kumanya bino by'amateeka era nze olwajjanga nga mbikkula nema ne regulations zigamba zitya nti zigamba bwe ziti mu 2013 2013 waliwo church bagitanga Living Word Assembly Limited erina kaseera awo bagiwalawala ne bagitwala mu kooti abagitwalayo bagita Mukwasi General Contractors Limited bagita Mukwasi House bw'ogenda ku Mukwasi House e Nakasero awaddako waliwo church nga wakava ku kizimbe kya Mukwasi House awaddako waliwo church waliwo church bagita Living Word Assembly kakati nga bano bakola ne baga naffe bannanyini Mukwasi tuli balokole n'abakoleramu balokole tukole endagaano nti wano mugenda kusawo church naye temutumalako emirembe wano bwe muba musaba mumanye nti we muli naffe tuliwo
tukolere wamu ne basayininga agreement mwoyo n'abalinnya amaloboozi ne gayita ku kye baabagamba ku ndagaano we yakoma balo ne bagamba katugende mu kooti tubakole ki tubaloope kubanga endagaano ekoze eki egaanye balo ne bagaasiya munaaloopa mwoyo tekijja kusoboka era nga bagamba nti ffe tuli mwoyo nga kooti ebasomera akawaayiro namba 28 akanema act ng'ebasomera constitution semateeka 39 nti omuntu anaabeeranga mu ggwanga ng'ali eyagaliramu n'obutamumalaako mirembe tulina okubeeramu nga tuli peaceful. We must have a peaceful coexistence. Natera ng'ogamba abasumba bange ne mbagamba nti gwe musumba singa maama wo mulwadde nga wazimba kumpi ne church eno gyendi mu kuwa amagezi ekendeeze maama wo osobola omuteekawo bagwe bwobozeeyo wako okuwummula osobola okubeera a neighbor to this institution. Musumba n'agamba nedda kati neighbor ono aliwo gwe baasangawo olowooza ye agenda kikola ati asenguka abaviire nti ate si kirungi naye abaleke ne mugamba nno. So omuntu yenna akola amaloboozi mu kitundu mwoli olina okubeera nga oli mindful ne banneighbor bo kibayisa kitya togenderera you do not serve your selfish interest kubanga gwe ne bw'obeera mu nnyumba ng'ogenza okwebaka bbaawo n'atandika olani bw'aba ali ku TikTok nga tataddemu headset ozuuka n'omugamba bw'oba oyagala either genda mu ddiiro oba teekamu headset owulire ebintu byo wekka. Imagine omukazi gwe wawasa n'omusasula n'alayira mu bubi ne bulungi akugoba mu buliri olwa TikTok n'amaloboozi gano agakolebwe akazindaalo k'essimu kati ngo era bwe mugenda mu counseling wa pastor ng'omuloopyeyo pastor agenda kutuuza akugambe mwami gundi omukyala wamuwasa naye kino kyokola ekyomumalako emirembe si kirungi. Genda mu kisenge tebateekayo TV genda olabe TV yo ate ne mu ddiiro bw'olwayo ng'olaba TV era bajja kuddayo bakuloope wa pastor era pastor akuyite naye gwe ekikuluisa mu ddiiro ng'olaba TV kiki ng'ono wamuwasa. Kati bwe kibanga abasumba basobola otuyita ne twogera ku maloboozi g'essimu bo bakirowooza batya nti amaloboozi agagenda ewa banneiba ng'oli mu kutendereza tegamalaako banneiba mirembe era galeeta okubeera nga gasaasaanya enjiri ennungi eri banneiba. Naawe ayina ebbaala naawe ayina kiraabu amaloboozi kintu kibi nnyo bwe gabanga gamalako banneiba emirembe ebiwunya n'ebireekaana bajja kukwata bakusibe n'okuliwooliwe so nga tonnawaliriza mpaka olw'okuba waliwo ayina eddoboozi eddene erireekaana okubeera nga yali mu kwogerera kati amateeka tegajja kumanya aleekaana yawula okwogera naawe n'okubeera ng'omuntu alina eddoboozi erireekaana. Era omulamuzi ajja kukwata peeni yagambe maloboozi g'enkoko yo gamazeeko neiba emirembe either zigyewo oba zigulire sound proof. Eyakuwa sente za PDM mugamba akugulye sound proof w'enkoko osobola ozirunda kubanga woozirundira kifo kifunda kinconvenience nga banneiba awo nga omusango gukusinze nga gukusinze gwe nno naatulaba kansa atunnyonnyodde bulungi ekintu ky'amaloboozi n'olw'ensonga eyo nze kyenjigyemu nga tunnagula kifo manya ekifo kino kyaki atugambye nti omala ofuna ekyapa emabega olaba ki ekiriyo kifo kya residential oba si kya residential tosanga ate wali industry ng'olaba ekifo kya industry gweyagala kuteekawo nnyumba ate omale nti ogambe nti bakuleekaanira gwe wenna ng'omanye ekifo kya residential tolundirawo munnange enkoko z'otaasobole kugulira sound proof. Ekintu ky'okubeera awamu ffenna nga tuli mu mirembe kintu kikulu nnyo kuba batutunda tubeere wamu bwe tosobola kweyawula oba tosobola kukola nga weeyagala kuba tulina okubeerawo ffenna nga tuli basanyufu nga tuli mu mirembe. Kanso katweyongereyo mu kibuuzo ekirala kye batera okubuuza zino empapula za letters of administration zikaddiwa ne ziggwako
Gavumenti yatuyamba ennaku zino nekola etteeka mu parliament luli twayinanga ba administrators oba ba executors nga beefudde bakabaka be bayitanga abasika be baatiranga okuba administrator nga senga amwe administrator nga akwatikako bamukulu wammwe oba muto wammwe nga tagamba nako ya rabbi nga bamusinzanga kabaka nti ye musika ya administrator nga bamufukamirira n'amala emyaka 23 ng'ebintu bikyali mu mannya ge yagaana obbigaba mu mateeka letters of administration oba probate zimala emyaka 2 ebiri bwezitujoka gumu 2 mu myaka 2 bakwetaaza nti myezi 6 okuva lwozifunye ogenda kola inventory kitegeeza nti amabanja g'omugenzi n'ebyobugagga byo bikunganya obitwalire kooti ogambe nti okuva linafuna obuyinza mu myezi 2 bye bino byenkoze eki byenkoze era bye bino byenfunye yaleka abaana 8 abakyala 3 ebyapa 10 kino kyabula emmotoka 3 obikwata obikole ki obitwalire kooti ogigambe nti naye yalina n'amabanja lino ne lino ne lino ne lino mu myezi 6 senga myezi 6 oba tokikoze oba omenye etteeka myezi 6 bwe giggwako oweebwa emyezi 12 omwaka gumu okubeera nga ebintu bino omaze obbigaba nga maze obbigabira buli alina ofunako omulimu gwa administrator oba executor si kumanaginga si kubeera na bintu wabula kubigabira beneficiaries abaana bana omukaaga be watuleetera myezi wegiti n'ebyapa 10 n'ebibiri twagala mu mwaka gumu obeere nga amabanja ogasasudde nga n'abaana obawadde ebyapa bigenze mannya gaabwe bw'oba tokikoze mu myezi 12 oyongerwayo emyezi emirala 12 gy'emyaka 2 emyezi 24 bw'obanga myezi 24 tokikoze letters of administration oba probate nga zisazibwamu automatically ate tokkirizibwa kuddamu zifuna oba ze-extendinga okujjako nga ba beneficiaries bonna abaana 6 bonna ne nnamwandu bakkiriza nti nno ono alina ekyamulobera yali mulwadde waliwo ebintu bye tubadde tukyalwanirira mu kooti ebadde bimusumbu ebyapa bibadde byabula kakati kooti tukukkiriza ofuna consent from all the beneficiaries ne baga tumukkiriza kooti etuyambe mu ngeri emyezi emirala 6 oba omwaka gumu amalirize okugaba estate tegedde bulungi kisobola okusukka emyaka 5 kubanda waliwo ababeera nazo myaka 10 2 luli kibaddewo naye amateeka ne gagamba nti abo bonna ababadde nazo tubawadde obudde naye okutuuka mu gwokusatu ogw'omwaka 2025 we gutuukira nga zonna ziweddewo kaakati yenna abadde ne letters ezaagabibwa mu 8 7 6 zigenda kubeera ntuufu mpaka mu mwaka guno omwezi ogwokusatu zonna zibeere cancelled kati ezaddako zonna ng'etteeka limaze okufuluma 2020 zigenda kubeera nga ziggwako oluvannyuma lwa myaka 2 tekuli extension ekolebwa ng'ofunye consent from all the beneficiaries of the estate bwe bagaana okwongeza ekisanja nga zikaddiwa ate toddamu kubeera administrator kubanga oba olemereddwa